byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange John Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madela Care agava mu kooti nange Eka Ronald nga bwe gali nange John Comfort agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ebyo bye tuyita ebyobufuzi mu ggwanga. Ate bo abasuubuzi mu katale k'e Kasubi balwanaganye nga bawakanya obukulembeze bwa Reuben Sengendo gwe balumiriza okubatulugunya. Bano babadde bazze okutuuza omukulembeze waabwe omujja wabula abawagizi ba Sengendo ne babalemesa okuyingira woofiisi. Omusasi waffe Nakawesa Highlight katuwa ebikira ku bino. Kamulali empye ebikonde n'ensambagere binyose mu katale k'e Kasubi abasuubuzi babadde nga beekalakaasa olw'empoza ennyingi ebabinikibwa ssentebe waabwe omukadde Sengendo Reuben. Bano babadde bayimba ennyimba nga zitwakukowadda bakuwaana nnyo beekalakaasiza nga boolekera ofiisi y'akatale kano okusobola okuggyako obukulembeze obukadde baseeko obupya bo bwe baagala. Bwe batuuse ku ofiisi eno enkalu ne zinoonya obukangovule olw'engumi n'ennyooka wakati w'abakanyama bombi okusobola okulaba nga beddisa obukulembeze buno. Abasuubuzi bagamba nti wakiri okufa oba okusibibwa mu makomera naye nga tebagondedde bukulembeze bwa Sengendo aludde ng'abakaabya akayirigombe. Ye ssentebe omujja Zibu Ronald alajanidde Pulezidenti Museveni okuvaayo abayambe ku nsonga z'akatale kano kubanga si baakuweera okuleka nga bamaze okulonda obukulembeze bo bwe baagala. Wabula bino bibadde bigenda mu maaso nga bamu ku bakuumaddembe abali mu ngoye eza leeya awamu n'abali mu yunifoomu nga bagenda mu maaso n'okulaba kyokka nga abasuubuzi bwe baggwa eggayaŋŋano. Hairati Nakawesa, Kingdom TV amalindirire.